MP baffe abalungi kano kammwe. Bw'oba oli eyo ng'olowooza ntugenda kukukwata ng'eggiraasi ne mu kaseera nga gw'asobezza. Bw'oba oli eyo nga weetuddeko ng'olowooza ntugenda kwegayya tukunoonye taata komawo olw'okuba ekifo kyo twagala okitukuumire. Kikafuuwe, kubanga mu kulonda kwe tugenda muffe tunoonyaamu ekifo kimu kyokka kya ntebe nnene okusobola okununula bannayuganda. Munnayuganda mu kaseera kano ekintu kye yeetaaga si muwendo gw'ababaka bangi ku ludda oluvuganya mu paalamenti. Munnayuganda yeetaaga ekintu kimu, ntebe nnene eyo, kubanga kwe kutudde ebizibu bye. Entebe nnene eyo singa munnayuganda asobola okugyezza bw'ati oba amala okugyezza bw'ati, ebizibu bye bigenda kwemulula mpolampola ne bw'anaaba tasoose kutunula mu paalamenti. Kakati mubeere eyo nga mukimanyi nti ffe tetwetaaga bifo byammwe ku mulundi guno. Twetaaga ekintu kimu, ntebe nnene eyo, kubanga kwe kutudde ebizibu byaffe. Ne bwe tunaayingiza ababaka 2 mu paalamenti wansi w'obukulembeze bwa Museveni, nkulayirya tugenda kuba nga abafumbidde abaana amayinja mu kaseera k'enjala just kukuuma ssuubi lyabwe. Essaawa eno munnayuganda kye yeetaaga ekifo kiri kimu kyokka, kubanga ne bw'onaaba n'ennamba y'ababaka nga basinga n'aba NRM mu paalamenti, naye nga Museveni akyatudde oba nga paalamenti eyo etudde wansi w'obukulembeze bwa Museveni, nkulayirira Uganda tegenda kubeera ng'enunuse, kubanga ekinunula Uganda tekitudde mu paalamenti awo. Ekinunula Uganda kitudde entebe mu State House. Kakati ffe obulufu bwaffe essaawa eno era ekintu kye tunuulidde mu kulonda okwa bonna okugenda okujja kiri ekifo kimu kyokka bwe kiti. Era MP toddeyo ne weerimba nti tugenda kunoonya, toddeyo ne weerimba nti tugenda kwesibako. Ekifo kyo ate kitunafunya mutima wekigendereze. Nkiddamu, ekifo kya MP ono kinafuya mutima mu kaseera k'okulwana. Ekyokulabirako, Butambala tuwaddeyo ne kandidenti waffe Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi bamulangiridde nti gwe owangudde oba area MP, naye ate nga ku ntebe nnene bakubbye. Okimanyi nti ekifo kya Muwanga Kivumbi ono kikozesebwa ng'amazzi okuwolereza ku muliro guno oguba gukutte ogw'obusungu. Okimanyi nti Museveni si ye musajja akukuba oluyi n'akugamba nti gamire. Museveni bw'akukuba oluyi akuleka n'okaaba. Kyova olaba bw'akubba ku ntebe nnene asobola ate okukasukira obwa MP, naye ng'obwa MP buno kiringa ng'ekikubagizo nti nkubbyeko ky'obadde osinga okwetaaga oba enkota yonjibbye, tambula n'ekiwaga ekyo kasita ofunyeeyo ky'olyako. Kaakati ono omulabi oba omuwagizi oba omulonzi eyalibadde n'obusungu obungi ennyo kubanga essuubi lye lyonna limubadde mu Bobi Wine oba limubadde mu kifo ekyo eky'entebe nnene, tewirabira abadde ng'atambula ne Muwanga Kivumbi. Kojja Muwanga Kivumbi nsonyiwa ssebo, nkulese ng'ekyokulabirako, sigambye nti nkuyeekera. Naye ate ono omunyiivu ennyo atambula ne Muwanga Kivumbi era bamanyiganye ne Muwanga Kivumbi eyaligambye nti katugende tulwane ekijja kijje. Awaayi, kasita musajja wange gwe mmanyi yawangudde, tezifudde adda na lusogo. Kakati okufuula opposition leader oba okuwa ennamba y'ababaka abangi ekufuula opposition leader kiba tekikwongerako era tekikufuula w'amaanyi, wabula kibeera kitta mmulaalo y'abantu baabalirwaniridde obuwanguzi bwo. Kubanga ne bano ba MP omulimu gwabwe gwali badde nti tuyina kulayira nga Mukama waffe talayidde. Naye olw'okuba nti nabo baagala okukuuma ebifo byabwe, tebakunga bantu nga bo bamaze okubalayiza nti abaaye, nga bamaze okubalangirira ku buwanguzi nti abange tugende tulwanirire wiini yaffe, wabula babeera ku kimu. Awaaye, kasita nze nkajjeeyo ate nga nene abantu tebalinaako abakomandinga kubanga eyali bakomandinze ate mwana wattu ye ategeseewo wali akadongo, ategeseewo wali ebikujjuko by'okuwangula akalulu. Ne bw'anaaba tabitegese, bano ababadde batambula nabo abalonzi be, kano akalulu ke balangiriddemu Muwanga Kivumbi, naye ng'ate ye Bobi Wine bakamummyo babagaanye okumulangirira, kaba kimotoka ekizikiriza omuliro gw'obusungu.
nkiddamu kabeera kimotoka ekizikiriza omuliro gw'obusungu nze ŋŋenda mu kulonda kwa 2026 nga nti Bobi waaba tawangudde tewaliwo abaawangudde